Kitalo Maziga na Miranga amaze n'afiira mu ddwaliro. Bobi Wine akakasizza ebyadde biri lutalo si birungi birina mu maaso awo naye nga muzikiriza emmere nga tembabuuzako abulimi gyesinzira okubeera nga agoberera Mutafad Pro UG subscribing agwatanagwena subscribing na notification bell akakonde kwajja kubeera kakwalatinga olwona bantaddeyo video ojja kubeera nga tofuna notification awo nti kakati kino kyekiriwo ekisobola okubeera nga tekigwawo. Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Yemen, Kuwait, Jordan na UAE kutwaliza wamu onaona kudungu nyongera kubeera nga mbaniriza ko musembere ate abalabira mu ggwanga Uganda namwe nyongera kubeera nga mbabuuzako ne Africa yonna okutwaliza ewamu kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maridadi sana. Omukyala Mami Haitham okutumiddeko kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maridadi sana. Abalabira mu America yo mambuka neyo maserengeta ne side ne Canada ne Europe yonna nyongera kubeera nga mbabuuzako musembere azijo video etandikana kubeera nga oteekako ekigalo likinga sharingirako abala comment section reservera open commenting wansi awo comment yo ate tusobola okubeera nti tutambula wamu ffenna nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa Maziga na Miranga era nga omwami abadde amanyikiddwa nga Byekwaso ono yalabikira mu luyimba lwa Bobi Wine era y'omu ku abo abasobola okubeera nti bakuza Bobi Wine side eri eggomba bambi yavudde mu bulamu bw'ensi era nga mbirina mu maaso awo ngenda kubeera nti playingira akatambi ako osobola okubeera nga olaba Bobi Wine amaze n'abeera nga avaayo n'akakasa ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo enteekateeka z'okuziika bino byonna nja kubeera nga mbikuleeta. Ate ye omuyimbi David Lutalo yabadde ku show emu era n'abaako byayogera. Actually ebimu ku byayogedde yavumiridde abayimbi ababadde ku X kinajjukirwa alinaku nga 2 eziyise Bobi Wine yabaddeko ne meeting n'abayimbi abamu era abamu ku abo abayimbi ababaddeko kwabaddeko Azawi kwabaddeko Epas n'abayimbi abalala era David Lutalo wabadde ku TV abavumiridde nnyo era n'abayisaamu amaaso alina ekigambo kyayogedde era ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo kakati no bamutabukidde era nga bamujjukiza eri gye yava eruweero okutuuka wano watuuse so bamulabudde byonna ngenda kubeera nga mbikuteerawo n'obutambi obulala bungi nnyo tulakalira nyumirwa video ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo. Sheikh Ashraf wali nnyo gwe nawe nayina ebizibu ebyenjawulo munoonyeeko obulamu bujja kubeera nga tebutambula bulungi nnyo maridadi sana. Namba yesimu eri awo ku screen beera nga tomunoonyaako ajja kubeera nga okujjanjaba nakozesa dduwa n'amaanyi ga Qur'ani era nga buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana. Kankomawo temuvaawo mawulire nga ngamba ewaffe gye nakuwulire kanooni wangayo musale Babayimbi temuvuddeyo Epas Azawi yekka yavuddeyo. Yes kulokubanga basiru munsonyiwa okwogera bwentyo n'engeri erimuko ku busungu kubanga bwe mbasoogedde leero naye ng'ate nina oluyimba olwayogera jjo. I'm waiting for you to listen to the song that I sang. Owulire kye nagamba ki naye gwe oyagala nze mbuukire bubuukizi. That's not music. Music you have to concentrate, you have to think about something before you give it out to the people. Tova eri buvi n'obuukira kyovula music yafa nenzize mbiyimba ensi yaffe si bwetyo. Listen to that. Lwaki ongamba leero nga nina olw'emabega lw'otannawuliriza? Listen to it, then after you comment. Kugamba ze matter of fact oluyimba oluyimba lwali badde ne anthem y'essaaza. Exactly. Nabikugamba dda from day one. Era oyagala nnyimba nze kati nga nze ali ku business siyimba kintu nenkiddamu tekijja kubukolera kyatundibwa dda kyagenda dda Beddayo obo kigula exactly nakiyimba dda sigenda kundamuka papaala leero namuyimba dda sigenda kundamu nti ababo batusosera emirimu gifunwa banusu mpozi ne mwana wa gundi nabiyimba dda byaggwa nyimbye ensi yaffe si bwetyo nyimbye nti waje tugenda then ero yagala nziremu the same song
Era omusajja yabadde antwala exam nemugamba genda bulungi mu tweet zange oba nyinza okukolera retweet. Nze ekiba mu society nkyogera naye ate sijja kudda ku street kutandika kwekalaka. Kye kimu ekyo kyennyini kiddemu. My way I sit and put my views out. Nyimba ekintu kyempulidde. Kyempulidde nga nkiwulira. Kye kivaamu oluyimba olulungi. Naye abayimbi bw'obuukira obubuukiza ekintu nga tokyetegekedde kivaamu oluyimba olubi. Kati then mu profile yo ne mutandika okubaamu ennyimba embi. Ebituli. Olina okuyimba ekintu ng'okiwadde obudde. Naye kakati leero kulwokuba mulimu gundi ya politics bwe siyimba ku kintu ekyo at that particular time ogamba gundi akoze bwati. Gundi akoze bwati. Ate ng'abayimbi bonna gye buva ne gye bulaga ne sitaani yagobwa mu ggulu lwa ego. Ebeerawo eyo tojja gimujjako. Ebeerawo bw'omuwuganira bw'omuvuma bw'omukola bw'oti ng'afunamu ka ego. Si bayimbi bokka ba stars. Ba stars, yes, exactly. People were betrayed. Abantu bw'aba tategedde munnyonnyole. Make him understand. Make them understand. Bw'otamu making understand kabire nga sister n'omukola bw'oti. Olaba abaana baddanga mu bakitaabwe. Bwe kyanagwa oli mudi omubogoledde mu kaseera kotalina mukola ki mubokolera exactly. Make them understand. Bafuule mikwano gyo bakolera ekintu kyokola ki kyoyagala naye bw'otanfuula mukwano gwo idea yo si eyange. Basabo ne bannyabo mugyebaleko. Waliwo vidiyo gyenva okufuna waliwo ankubidde okuva e Kampala. Waliwo eyeyita mukwano gwange. Mukama yamubiseeko akasubi n'afuna green card n'addayo e Kampala. Mukwano gwange oyo mu 2023 natuuka ne mukubira essimu. Twali mu winter time. Nga documents zange ezimu zaali ziweddeko nga zeetaaga ku renewalinga. Nembeera mu situation nga sisobola kukola. Nayinawo obusente bwange obutonotono kuba ennyumba gye nalimu yali ya bbeeyi by then nga sobola gya afford nga kuba nali sikola nga documents zange ziri expired ne mukubira essimu ne mugamba kanzije mbeereko awo ewuwo omwezi gumu nga documents zange bwe zidda kubanga eno gye mbadde embeera rent ajja genda apayiringa mpola ate gyakoma okupayiringa ajja kundeetera obuzibu kanveeyo ne mukubira essimu ne ngenda ewuwe. Bwe nagenda ewuwo okwebaka mbanyumiza bannange nampa entebe nengwa mu ntebe naye obusiru nga simanyi nti yajjayo kamera n'andikodinga. Bwe yajjayo kamera n'andikodinga ng'aterese ka vidiyo lowooza nga alina gwagenda okufuna akakole ki akawe nga omanyi abasajja abamu abawamba tuutu b'e Boston abamu ndowooza oba abamu baba tebategeera butegeezi simanyi ng'akwata ka vidiyo nga ndikodinga nali neebase. Badde ndi awo olwaliro nga ka video bakampereza wano saa zibadde nga 5 ez'ekiro oli akampereza nga mbuuza waayo omusajja wamukola ki nga mubuuza nti musajja ki nti tulaba ka video kano bakulikodinga nga weebase mu ntebe. Kakali njagala ntuuse message eno mukama wange nasula ewuwo mu ntebe sigaana ne munnange ekiku ky'olina mu ntebe yo ssebo nga naye bantu matampeko nyeeza ebiku nsobola ozijjuza tampeko nyeeza ebiku zaali mpitirivu nnyo ng'ozirina. Kakati abamu olw'okuba embeera etukuba n'ogamba koosuleko omuntu olusoso osulayo olw'embeera naye nga senga tebadde embeera tewandikoze eki tewandisuzeeyo. Nenkuwa dola zange $500 nenkubuulira negamba ekiku kino kyonna kyonna okutuuka okubiika amagi paka ku bisenge okutuuka wano obadde oli luddawa. Kakati oli Uganda oli mu vacation ne bw'oba otuuse e Uganda bagambe nti nina ebiku bagambe nti olina ebiku ku vacation yo bagambe si biku byokka n'ebiyenje. Kati ogenze Uganda mu vacation kulya ssente kakati nze gw'olirako ssente zo okuteeka vidiyo kaweereza abamanyi bakyali bange obagambe nali nsula mu ntebe which is very okay wano ndi Bulaya nsula ku mawanga. Kakati mukama wange bw'oba ogenze ku vacation ng'ogenze omiitinga bakyali bange nkubire essimu nkuweereze ka vidiyo k'ebiku kuba nange nkalina nja kukakuweereza obagambe munnange eri wensula. Kakati bw'osoboledde okunkwata nze kyaliwo
nonkwata nondalaasa mu ntebe eyo entebe gye nasulamu lwaki ondalaasa mazima ddala gweokimanyi nti nno ebiku ebyo byontaddeko ng'ondalaasa eyo okimanyi nti nze siswala naye ekinnumye gwe kennyini oyabizza ebyama byo nga bw'olina ebiku ku Amerika otegedde kakati nze olw'okusirika ne soogera ne sigala abantu gundi alina ebiku nange nasirikira bingi bannange olw'okuba nga nasula ewaka awo naye nange nagumira bizibu naffe bwe basuza tuyita mu bizibu bingi bannaye tulabye oli akugamba jangu ebake n'agenda akusuza mu kiku nga kyamuluma dda ne kimala omuluma fo kyokugamba nti jjojja waliyo ekiku jangu n'ak'okwefuuyira ekiku kyannuma naye nali neebaka okakasa nga naye mukama wange landiroodi nannyini nnyumba teweebaka osula ekiro kyonna kyonna nga weetakula nonzukusa ekiro ne tunyumya nga ekiku kikuluma ate okumanya toswala era okyaliwo ku kikukyo neekwata engoye zange zonna nga bwe zaali kakeesi konna nenkasuula kyokka kakeesi ke nasudde bwe nakakwata nenkasuula nogamba engoye ezimu ozitwala Uganda kannabo wabatwalidde ebiku naye oli Uganda oli mu vacation obagamba nga bwe wafunye green card obagamba nga ono gwe mulaba bwe yasulako ewange kituufu nasulayo mu 222 kati tuli mu 224 kati nange nina ewange okitegedde abantu bwe bajja ku byeyo munange ebaddayo Uganda babeera basamaavu kati ali Uganda abalaga ka video kange nga ndikodi lwaki wandikodi ngange ebiku binnuma nako n'okabalaga otegedde wandibadde ondikodi nga ali nga neetakulanga ebiku binnuma nako n'okabalaga neggwe lwaki obalagako paati nnungi balage nga nawali neetakula ekiro nga ebiku binnuma obagambe wano eri yeetakulira wange nga ebiku bimuluma ne mazima ndi eno mu Amerika ndi mu kubonaabona ndi mu kukola owuliriza oli mu bagamba bagambe nti ono kyali wange yasulanga wange naye nga ebiku bituluma naye oli eyo osirise oli mu kwekubako birungi nze tonjogerako birungi wandibadde nno ndikodingira ddala wali eri nga ebiku binnuma kakati bw'oba owakanamu nti tolina biku njagala ngule tampeko 2 wano enkalu ojja onkubire ng'oli waka nja kulonda kimu ku kimu bwe sijjuza tampeko nga siyenzi tegedde ne kakati gwe kinnuma walikodingako paati eri nga neebasi tewalikodingako paati nga neetakulanga ebiku binnuma gw'oli Uganda weerungiya ne naawe oli mu kiku kubanga naye woosula wenyini balaye ku nnyumba tebagiseera lwa biku biriwo biyitirivu oli Uganda ogenda nga bwonswaza nga bwe wansuza kituufu wansuza sigaanyi fantomu waabe wansuza sigaanyi waliwo gwe batasuzangako kitegedde kati bwe mba nze ku Amerika nandize n'ekitanda kyange n'obuliri ye mama embeera bw'eba etabuse ŋŋendewa nali ngumidde ebiku nga sijja byokera nange saalaalasa bikuubyo owuliriza nengumira ebikuubyo nenguma ebiku ne binnuma nenguma ani ayinza okugumira ekiku wadde bamusuliza bwereere nenzera okuba baali bansuza bwe nengumira ekiku neŋŋamba kangumira ekiku kitegedde neŋŋamba kangumira ekiku mbeerewo nkubeesebeese bituluma aba babiri mukulu gundi nenkubeesabeesa mu bikuubyo osula Lexington awo osulaawo bwe wagenze Uganda mu vacation wabagambye ebintu bingi no balaganga bwe wansuzaako mu 222 era mbu era biki wandibagambye nti najja ne tusula babiri nenkubudaabuda nga ebiku bikuluma nga ndi mu kusaasira nesikomeko nenkuwa nezaale nti $5 n'ozirya $5 n'ogaana adde okungulyako kasipula akafuuyira ebiku nonnemesa zonna n'ozitwala ng'owooza simanya aba fumigation bajja kujja ababifuuyira bajja kujja ekiku nga kikulumidde ku Bulaaya nga tokyogerako zikukyooka ne zitakuva mabega ssebo nange nagumira bingi nagumira ekiku gwe bameka abayinza okuguma najja n'asula abantu ali ekiku nga nange naguma bannange nensulira mu nnaku neŋŋamba kangume nsule wano naye nga wali wasulika ku kiku ekiriwo kulwokuba nze ndi mwana wa gete ebyo nabimanya nga wayi kangu wano nebake kasa cowboy ne bwe wagenze Uganda nobalaga ka video ekinuma ka video tewabalaze paati eri nga neetakula banna ekiku kyewuwo kiruma ebya Uganda ofundako ebya Uganda bannaye n'ekiku kyewuwo kiruma oba kiri basindika kisindike nange simanyi kiri ekiku kiruma teweebaka ekiyinza n'okuluma mu mannyo
ekikunga kiruma ekyo ndabye ebikuwa Uganda naye ekikuwa ekiriwo sikirabangako kiri kirabika kiroge bulozi kiri ekiku kyolina kirabika kiroge bulozi si kiku kwegamba sikitegeera gye wakijja ndabye ebikuwa ebiruma nali nnumiddwako ku biku n'ebino ebyono biruma tebisaasira bannange bannayuganda bali mu diaspora mulekeraawo kutuswaza tugumidde bingi bwe tujja okusula mu mayumba gammwe tuguma n'ogumira ekiku ne kikuluma ne kitakuganya kwebaka n'olowooza nti bakubye empiso mu kabina naye nga kiku kyekikulumi oli ssaawa munaana ogw'ekiro webasa ovudde okukola ogudde ewakyaliwo ekiku ne kikuluma n'olyanga gwe bayingizza empiso mu kabina owuliriza nnumiddwa ku biku ku nsi ya Mukama wano naye ekiku kyewuwo kyanjawulo kirongooseemu ssebo olina ekiku ekirongooseemu bannange olina ekiku naye ng'ate bw'otambula ng'ogenze Uganda mu vacation bagamba omusama wuuyo banjulire n'ekiku bagamba ekiku kyolina ekirumamu kyanjawulo kati ate olabika Uganda babatwalidde butwalizi ekiku ky'omu America okijjano okitwala e Uganda bajja kuwulira bajja kwebaza okubaleetera ebiku anti obadde mu vacation era bwe mulaba ebiku nga bibaluma mumanye ye yabibaleetedde ate ekyawano kiruma kyanjawulomu ekiku ky'omu America tekyebaka n'ekya Uganda bwe buba buzibe kikusaasira tekikuma ne kakati gwe ssebo wagenze Uganda oli mu kunswaza n'ekiku kyo kyogereko ssebo nandirumwa ekiku kye Uganda nesirumwa kiku kyako America kiri kijooga kikugerawe wakagwawo bwoti nga kiringa ekikulinze ne kikutandikirawo mwana mulenzi oliko ekiku ne bw'olaba vidiyo eno mbadde nsaba ekuwa ekyokuyiga weeraba safe travels ng'okomawo